This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man. We no linga bya kulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app. Ogimanyi? Ride now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu ride now. Ride now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika 2. Dakiika 2. Nga bangi. Nga bakufunye dda. That is nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu. Nyam luseke nyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwale dakiika nga 2. Dakiika nga 2. And twash. Kati owa boda wo wuuno. Mama nga yangu yazema andi gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwere helmet yino. Helmet. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Nasooke ngitwale ku delivery. Kwano tugende. Boss omutuusa bulungi. Eyo ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. Ekitongole kya UEDCL kitaddewo nsale paka ng'ennaku z'omwezi 30 Septemba 2025 eri abantu bonna abakozesa amasannyalaze mu bukyamu n'abo abatigaatiga oba abakwata mu mita z'amasannyalaze okwetereeza nga beewandiisa ku webusayiti ya UEDCL www.uedcl.co.ug kasaze weetereeze. Fuba okulaba nga tosukka nsale wa nnaku z'omwezi 30 Septemba omwaka guno okwewala okukwatibwa saako okuvunaanibwa mu kooti obitebye. Bw'oba olina kiweebuuza kyonna ku nsonga eno kyalira ofiisi ya UEDCL yonna eri mu kitundu kyo oba kuba ku nnamba z'essimu zino ezitali za kusasulira noti 8 noti 203 noti 88 oba noti 8 noti 285 285 ne noti 8 noti 385 kola ky'oteekeddwa okukola nga nsale salono tannaba kuggwako okwewala ebinaddirira. UEDCL, lighting up your world. Bw'oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwemmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baboyi nakakasana nimugambyeko nti ampe kaadi nze munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero. Komanyoko. Ne bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Lero mukama ffe tali wali London eyo nanga enjije mbeewo mpola wabula nga sirinzeka olunaku olwaleero mujjabba mutulaba. Nze Shalom Haddad Kaweesi aliwo anonya kwanga kisindano ku kitebe ekya Common Man's Party. Leero sirinzeka mpeereddwa omukisa ndi ne president wakyo era omu ku beegwanyiza ku ntebe y'okukulembera eggwanga Uganda nga si mpya mu maaso gammwe amatu gammwe ensonga azirambika bulungi agezesebwa oba kye bayita tested and approved. Ndi ne Haji Mubarak Munyagwa. Eri mugati gwa bata aliviirako ddala. Sebo likyaliko byampeebwa bannakawempe. Mugati gwa bata. Letwakula tuwulire nga mugati gwa bata. Twanso okulaba ssebo. Neyanziza. Kongula. Thank you. Ffe twogera kongula. Of course. Ebyammwe bya congratulations ffe tugamba kongula. Sebo nze ghetto nzimanyi nnyo. Ghetto nzimanyi. So abantu nga gwe mbalabye nnyo. Abaghetto. Ndabye abaana b'eri panda. Abaana ba dipo mbalabye nnyo. Kituufu. Nga baga twagala oyo. Era nze ndi president wa muntu wa bulijjo. Toba olaba
tuli down to earth. Kibanga linnya liri common man's party. Omuntu wawansi atandikirwako. Era mukama wo Kasuku mukungu mu kibiina kino. Mukungu ajja kuwulira. Kakungu executive Kasuku mukungu mu kibiina kino. Anze mbadde manyi mukola bukozi kantu. Nedda sebo. Ekyo tokola ensobi. Kati Kasuku bwati bwagala tugendako mu State House fatuleke. Exactly. Mukungu nnyo president amuli fuuti emu ati. Walabye abantu. Ayo nako lukerenga oli wali oli mukulayira. Kasuku ali fuuti emu okuva wali obuyinza. Sawa hiyo. Ali kumpi obuyinza. Ogambo kyaji. Gendi sebo. Nkulabye emirimu gyali tuzabyo nga press conference emirimu gy'amaanyi. Gy'amaanyi. Naye ate kyenjagala okubuuza nga natandikire waneeno. Bonna baasunsudde jjo. Baakoze enkiiko zaabwe ezisooka. Oba open campaigns ezisooka. Tetwakulabye ggwe twakoze yiyo. Ekisooka njagala abatulaba bakimanye twabadde tutegese okukola raale yaffe ku kisaawe ky'omukatanga ewandegeya. Electoral Commission yattadde ku bunkenke paka ku ssaawa envannyuma ate nga lunaku olusembayo. Last day. Ne tutafuna mukisa I hear some pop sounds. Oh, some pop sounds. Badde manyi biasi. Kakati ne tutafuna mukisa kola rare yaffe esembayo. Neera twayogedde nategeza Electoral Commission nga nakamala okuwandiisibwa nti naffe mutuweeyo olunaku mutukiriza olunaku tukoleyo naffe omukolo nga bannaffe gye bakoze eki gye bakoze twavudde ku Electoral Commission saa 12 ate twatusa saa 9 nga tetumanyi baba naatuwandiisa. Yes, ng'emikono bagamba kya verify. Omwagendedde kwatwala mu nkuba awo. Ni saawa 6 batumye emikono emirala gya district 5 ate nga era stidde deadline nga tetuli sure. Naye twali tumanyi ffe ne Electoral Commission tumalira mu kooti. And indeed tuli serious twali tumalira mu kooti. Senga tebaba verify. Kubanga emikono gye twaleeta mingi ate nga miramu mituufu. Twaleeta emikono mingi nga nawe mindi asena. Nga tusobola kutugamba nti emikono gitubuze. Akati okasinza kyo gambu dina emikono mifu si mituufu. Ate nga bagamba mwina protocol ya bagamba nti neyo omanyi fomu ebaako omukono nini namba nebeerako essimu bo bagamba n'ekyalo naye obakuba essimu eyo omuntu n'abagamba katwala otaddeko kabongo omuntu n'abagamba ndi mbalala bo bagamba ogwo mufu. Naye nebeerabira nti abantu bafe abamu essimu akozesa essimu nga essimu gyakwadde nga ya muwala we abantu abamu tebalina essimu eyo bagamba ogwo mufu. So signature bw'aba ono nga yasayiningisa kinkumu okusooka wanaasayininga mu signature atekawo leka tubale initials bagamba mufu signature ekyuka etya. Abantu baffe balina signatures ezikyukakyuka. So nzuubira Electoral Commission ekyuse mu system ya verification baverifyinge one ekibiina ky'ebyobufuzi teri lwaki okisaba emikono nga kirese candidate. Kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi baba bakiwandiisa kiwayo emikono gya district 98 nga bakiwandiisa. Teri lwaki ekibiina ekimaze okuyita mu process ne kyewandiisa ate okisaba emikono ate kiddemu kireeta emikono. Ekyokubiri n'oba osaba emikono abantu rationale kiri omugamba nti leeta emikono 10 kuva mu district 98 for sure kiyamba ki emikono 10 gyokka from 98 districts. Yes, ogiyita mitono gise gyokka sebo kwandaba emikono district ningi ate balinawo akakodyo bagenda NRM negenda mu bantu omwaka gumu before elections nereeta emikono miliyoni ngezi NRM. Kakati mwene babagamba mugende muleeta emikono ng'NRM gyonna yagimazeeyo dda. Kati gwe buli gw'oleeta bakugamba NRM yaguleese. NRM yaguleese ogwo nagwo guba mufu. Mean my thinking I thought nze osobola okuggyako omukono n'enkulikomengi nga n'omulala. Ffe okufuna emikono 98 twasubmitinze emikono egisoma 15,000 balyoke bagyemu emikono 98 nti mituufu ne bagikkiriza. Kira kiba quite kiba kikalu bumu. Onna kyoyogedde wano mbadde ku press conference ku pressayo noga mmwe ng'ekibiina kyammwe
owadde example kunyogamba ekisinga obukulu mu Uganda temuvuganya bibiina birala oba n'abantu balala muvuganya omuntu omu mwami Museveni. Yes. Nera nkiddamu President Museveni alina obuyinza ffe gwe tuvuganya tetulina muntu mulala alina gwe tuvuganya. Bamuvuganya Museveni. President Museveni gwe tuvuganya. Nkiddamu omuntu yenna ayagala okwesaawo posturing ffe tuvuganya gwe, then that is your problem. Neffe tulowooza alina obuyinza ali omwana olwo president y'omu Museveni yalina obuyinza bwe twagala bwokka. Abalala ffe tetulina gwe tulinako obuzibu. Neera baganda ffe tubakubiriza abalira abeesimbyewo naffe. Muli baddembe okutwebuuzaako kw'amagezi, muli baddembe okukola ki, bati ffe tetwagala kuvuganya muntu mulala alina tuli interested muntu mulala alina kujja ku President Museveni. Ekyokubiri, politics waffe w'ekibiina kyaffe tuli interested mu border to border eza Uganda. Si bukundi nti affe tuli Buganda, eba n'omuze ndi Bugisu, nfa naawe bw'ojja Bugisu, bw'ojja eno nfa naawe, no, ffe tuli border to border. Mu Uganda yonna. Yes. Kuva kwa Abiy mpaka eri ewa Semba. Nakati abasinga lwaki babeesinga nnyo mu areas ezo. Bw'oli ajja gamba kati nze ndi Muganda. Muganda eno Abaganda mumpagire. Ati otamanya ebiina byaffe eby'opposition olutalo olunene baaluvaako. Baagala bufo. Kati ebiina bino weesanga nga ba MPs b'ekibiina ekimu bonna bali mu district nga 16 mwe bali omwo bonna. Uganda ina district 46. Nosanga bali nga bali mu district 16 nenga baga tutwala Museveni tumutwala. Ku district 14 zokka. Ku district 46 mu deploy the presence ya mweri mu district 2 for sure. Nazo babiri. Ndaka wangula mutya. Ffe tugenda kuleeta campaign. Bana ffe gye bagenda okulaba egenda okumalayo border to border. Muganda tambula buli wamu wonna. Bali ku kifaananyisyo bali mu kukwatayo buntu. Bakwata bantu amanyi mangi mpola. Mu district 46 mwe mulinako 14. Gwenga goli ku asife bali abala mulinako 14 moyina presence yo nogamba twala obuyinza oba mukusaaga. Era ngenda okubuulizaawo ekibiina kino kyakajja enyale mwenya structures kuva ku LC1 njagala kutereeza gwe wakakimanya. Ekibiina kino wakakimanya Sharon kibaddewo nga neera tuoperatinga nga certificate gye tutannafuna. Balagambu wewe tovola tujja kubeewuunyisa. Ngoyogeza kiguliya ngoyogeza confidence amanyi nga mangi anti bino mbibaddemu onomega Museveni akawulu ng'ali ku ballot nga nayo kwoli. Teka wabiri musajja gamukuba akalulu ngenda mukuba akalulu ate musaba bwe namuwangula akkirize wanze nja mu treatinga bulungi nga president no ge mazima president Museveni bwe muwangula akkirize senga mukuba akalulu nze bokka nze kamu besimbi wa ina plan ye ya exit ona plan ya Museveni exit exactly ate nja mu treatinga with a lot of respect. Oga muzimbira amaka ofune wo muteeka omwe benefit ina maka genja muzimbira agazimbye gamumala but chengezaako okugamba kiri kimu nti he will not be disrespected under our government. He will be treated with respect. Is that a fact ambu emulemeza mbanzo gabayinza okumpisa obi abajja ko naizo kubaawo you see you don't threaten people with authority. I know ojja kulaba abasajja bayine mundu bibayine mundu obagamba mujja kulaba bo bayita basiru bo tebayina musaayi balinde balabe. So President Museveni mukubira omulanga this time round we tumuwangula akalulu akkirize we tujja mu treating her with a lot of respect. We have a retirement package for him including a political parachute, a presidential parachute, enemu comfort eri mu sente omwendo gwe sente gwe tujomuwa nga tajja kuddamu funa buzibu na bwansimbi obulamu bwe bwonna.
anti oli wajja ogambira kati ogamba okyamba tugoba omusajja omulwanyi ate oyagala muwa package nze ali wansi nze leman kyenjo lowooza mugambe lwaki ate anti kakati ekyo laba omuntu ow'amaanyi n'akyemalira ow'amaanyi bamwemasajinga bumasajinza okumujja mu buyinza kati gwagamba nti omusobola okumuyoola ekigo muyoole tetulina gwe tugaana awe genda omuyoole muteekaoti omuyoole but wisongere birimu tulina okumugamba president obuyinza please tujja kukolawo etteeka bweriba lyetaagisa kukuwa immunity even beyond the presidency obe nga tokwatibwako tusobole okukikola ate wabaawo ensonga etaagisa akwatibweko senga ensonga zizuulwa ekyo mbadde nkusaba layini eyo Onola Munabyafuzi ajogerera ku sitting president tobuwana budde tosobola kugamba sitting president wa Africa nti bw'ota obuyinza ngenda kusiba ngenda kukola bwe nti naabuta waliwo abakikozesa okay mwami Museveni tugenda musiba tugenda kuvunaana sitagaana buli kibiina kirina ideology yakyo waliwo agamba nti nja kanga mwami Museveni adduka alekawo obuyinza waliwo ayinza okusanga ekufulu ng'eri awo ekisumuluzo kibuze naganja giwemula yeggule naye omuleka nagiwemula netulaba oba neggula tonomukolera ti buli omu alina eddembe ku bigambo bye okukozesa ebigambo byayagala naye nze suubira nti kyamagezi okutiisatiisa nakyemalira omusirikale nga Museveni n'oba tomwagala nga gowulira tomwagala suubira nti kikola amagezi oba amakulu wukani kozesa ebigambo mu masaji nga nafuluma omusajja enjasabigwa omusingi mwogwali mu FDC novayo aba FDC bakola ekibiina ekipya ekyabwe twandiweza mbu engeri gy'oyagala ennyo Dr. Kanyokizza Besigye kuba omwagala nnyo wandibadde weegatta ku mugendo gw'omupya ogwa PFF ate ebyo nabyo mubikwata bubi njagala okubategeeza tebateeka magi mu kisero kimu ekyokubiri mutegere history yange ne Besigye nze ne Besigye tubadde ba partners emyaka 25 sibadde mukozi wa Besigye tubadde ba partners natandika okwagira Besigye nga ali mu reform agenda nga nze ndi mu UID mu 2000 mu 2006 ne bakola ekibiina kya FDC saakiyingira nze ne tukola SDP nesimba kubeya bwekawempe ku tiketi ya SDP Besigye nansimbako omuntu o FDC nempangula candidate we nembeera meya naye we nawangula nasanyiiga lwaki ansimbe bwe yatandika woko tuwaka na mujoininga nga we FDC nga ndi we SDP nze na joininga Besigye mu 2016 nga namulabadde emyaka 16 emabega mu FDC so kitegeeza tukolaganye ebbanga ddene nnyo nga tetuli mu bibiina bimu mu kibiina kimu ne kakati tujja kusigala nga tuli bamukwana Dr. Besigye and I we have a covenant of blood ndagaano ya musaayi neera nsekerera abantu aboogera ku Besigye teri amanyi wano Besigye ku munsinga wali mu SDP ng'ali mu FDC nkwekinaakwewuunyisa twali mu bibiina bya njawulo naye nyina emisango egisoba mwana mu makooti ag'enjawulo ga fayiro tuziriko ne Besigye nga muli babiri waliwo asinga okubeera mu fayiro ennyingi ne Besigye wanaave yangambe bali ajja kunsomesa Besigye mumanyi nja kulwanirira eddembe lye nze manyi bwe mutwala mu bulamu bwange nte nja kulwanirira eddembe lye era mu puresi aleero ogambye ennaku esooka 10 nga wakalayira bwoti sigambye 10 essaawa 24 ajja kuba kasangati ng'asireyinga tugende mpola senga owangula akalulu ne bakulangirira electoral commission tulayira mu mmere twalala mu mmere awo ne bannangirira leero akulira amakomera mu ssaawa 5 n'atayimbula Besigye naye omulimu abatakyalina ekyo nkikoze nga pledge ya campaign akulira amakomera nsubira awulidde baga nti Munyagwa wangudde toddamu noonya engatto za Besigye gye wazitereka omutwale kasangati mu ddakiika ntono senga takikola atwali omulimu abatayina tebagaye kati ono ate kakyali muteekako terms and conditions exactly wenjagala anakubuuza nti describe Munyagwa in one sentence mugambe
the return of General Idi Amin. Okyogedde enkulabe nga wojja badaye nogamba nejo akyogedde naddeko nga bakunominatinga noga ogenda kugoba abagwira abatalina biwandiiko wano bino omuyindi okuleeta n'akola woteeri wano ng'alina investment license n'asuubira n'omwana n'agabula kyayi munda alina kuba weewaabwe omuchina n'akola edduuka n'asuubira nti n'omwana ajjayo emigugu alina kuba muchina weewaabwe tugenda ku revisitinga investment licenses zaabwe olina kuleeta abakozi bameka abaffe kampuni ogibaamu emigabo emeka olina munnayuganda nga shareholder mu company you see tetugenda kukkiriza abantu kufuula uganda no man's land that is a pirate in Somalia asobola okuteeka emmeri ku nnyanja n'afuna $1 million n'adduka n'ajja wano n'akola buli kyayagala no we shall not allow that anti oli wajja ogambira tokendeze ku investments eziri mu ggwanga I said mu foreigner yena atalina ipapula wano bwe mmala okulayira afuluma omuntu watafunira na katase ebeera egamba kanoonye empapula ezimbeeza wano naye nga waali oyo naye aba investor tulabyeko n'abasiika capati nkugabe bajja kgenda kati naye bw'ogamba mbu Amin akomyewo not every Ugandan was happy with Amin. Kye nagambye wali obadde tompuliriza nti program ya Amin sijja tukkiririzaamu yonna tugamba nze nzikiririza mu program Common Man's Party ina manifesto nja gigoberera naye nze nga munyagwa nzikiriza mu program ya Amin to be applied back here mutatis mutandis mu mateeka bwe tukiyita with necessary modifications. Chokirizamu ekyo ekyamini ekyali ekirooto kyeri Uganda oyagala kizuukusa exactly sente zalina value olwaleero sente ya Uganda nzibu okufuna ne bw'otandika akeetaano ng'okayina mu ngalo ak'emitwalo 5 n'otandika okuspendinga n'otegeera nti obadde na kipapula tobadde na sente asooka ajjako 10,000 singa Amini teyagoba bagwira wano gwe Shalom singa toli wano singa oli wali ewammwe kotido ate lwaki sandinzadde anti singa oli kotido kakati kwandi singa presidential candidate ye Pateru wani musiikanye tyo kumujjako amawulire you see Amini yabayamba mu okusembera yatusembeza ffe bannansi kati obunafu obadde buzzeewo ate bannansi balezeeyo kubongerayo nokkiriza omugwira gya manufacturing ebintu wano akole ekkolero naye nga temuyina na kye tuyita minimum wage Uganda yaffe ogenda okwesa ogenda bawa musaala ki ogutandikirwako is that fair ate ne bakola dollars nazona nga basente we bazikoze ne bazitwala ewaabwe ojo nuli abo abasajja abagwira ndala abayindi n'abachina basula mu factory zaabwe tapangisa apartment tazimba kwadde nyumba wali kwegamba sente nga bwagikoza agikamula yona n'agiteeka mu kikutiya n'agizaayo n'agitwala ewaabwe bintu bingi ebyokukyusa Chaka kyekividde ku Bannayuganda abasinga agitwabye akatambi ka BBC aka Abe Mwesigwa twali tujjalo tuyise ku kampani yawo ng'aliwo abala ate bali mu Kebera ate bagende Dubai ate nga twalabye ebiriyo abaana Bannayuganda ogende bweru si problem abantu balina ogenda ebweru naye bagendayo batya government ya Uganda yalina okunegotiatinga contracts ezo nga government netakirekera private companies nti emirimu gy'ebweru tugyetaaga Bana basoma tulina universities nyingi tojagana bana funa mirimu ekisooka government esooka esaba emirimu gye twandise gya white collar buli agenda okukola ebweru etwale curriculum yaffe wano egiraga ensi eyo nti Dr. Ave Uganda abasomye bino abasomye bino abasomye bino munnamawulire Uganda abasomye bino ne bino ne bino asobola n'okukola ku radio yammwe eya wano nti omwana ave wano nga gwe munnamawulire ogende Dubai okole ku TV ye Dubai ng'oweereza amawulire ga luzungu ekyo government tulina okukikola n'ekyokubiri contracts ezitwala abantu ebweru government erina okuzibaamu n'omukono n'okulondoola bakolayo ki abali ebweru naye tojaga abantu tebatambula tosobola kati gw'obanga omusajja agamba nja kusiba omwana wange omuwala ku nkondo mu nnyumba tafuna olubuto tatambula ajja funa olubuto yo madman mubuulirire bubuulizi nti kino kibi kino kirungi government erina okubeera involved okuma abaana babeere bunaayira biki bye bakola ministry ya labor so bino byonna ebyafuma bino tulina bulemu tunateeka ku ministry ya labor giteeka ku ministry ya labor ne embassies zaffe eziri mu mawanga ago tewali bakifunamu kino I think I don't know I can't tell but
You see, the CY is a speculating, but those obunafu buli ku level ya supervision ne monitoring. Nga Common Man's Party. Ntega kati ku international relations kuba tulina okulagana amawanga amalala. Kati Common Party tulina nteekateeka ki nga Common Party egenda okukwasaganya Uganda kuba ekifaananyi kyaffe kigenda kifa mu nsi endala ekya Uganda. Nga nsi ki? Tujanjikira ku UAE. Kyafa America tulina n'abantu baffe tukolagana abakungu ba gavumenti nga babasaako sanctions. Abo bonna b'oyogedde komaawo toyoleeta balala. Amatalinga ali ogu mu America. Tulina okweguya nnyo America mu gavumenti yange. America tugyetaaga. Erina bye twetaaga. So senga onoolala nga ofuuse president. America ye tujja kumusembeza okwogera omutiitiibya. Banga tumwetaaga nkubuulira. Let me tell you, listen. You don't make research ye problem yamu. Sirimu yabalukawo wano mu gy'ekinaana n'aluma abantu nga tetulina solution n'akamu. Mu Abafirika mwali nga abavayo ne solution bajja na ttaka lya Nanyonga. Wawulyako ettaka lya Nanyonga nti olinyoowona sirimu. It's the US government eyatuwa ARVs ez'obwereere ez'olaba erubowa. Free of charge. Abantu ne sirimu oyo n'avaawo okutulakutula abantu. America etuwadde vaccines okuva mu gyenkaaga. Mamulaba gemesa abaana ku ddagala ery'obwereere liva America. Taxpayer mu America alisasula. Wantu abadde ne COVID vaccines zavuddewa. America. Mwagezaako n'okukola eyamwe n'emmese ne muzibba ze mwali togezesezaako. So njagala kuddiramu America ogyetaaga kkiriza obakola ki? Gaana. America ne banywanyi baayo tubeetaaga. And that's it. Abe bamatalinga. The rest I don't think tubeetaaga. Tetukineko. Ate yakinako de kusinga. Oyina ki? Wakati otiti bya America naye kati onyabe wera biddawa. Ze wadde tulina gye twagala Uganda etuuke, we are patriots. Naye tosobola kukigeraageranya na America. Oba olengedde kumpi. Honorable. Bwogenda kati ku HM okugyayo ssente mulimu ennimi ssatu. Mulimu Oluzungu, Oluganda n'Oluchina. Ku HM. Oluchina tetulwetaaga. Omanyi abantu bano balina akatinko. Kati Oluchina bambeka bana Uganda boogera Oluchina oba balumanyi. We don't need them. We don't need the Chinese here. Tetwetaaga lulimi Luchina. Let me tell you. Ensi eno erina abantu abeweetaaga betuteeka amaanyi kwago. Betwetaaga. Asuubira omaliriza. Wakyaliwo ekibuuzo ekirala. Waliwo ekibuuzo ekyenjagala okubuuza. Kimu kyokka. Malirize. Watugamba gwe kennyini. Noga tetukuba bakyala. Naye ate abakyala bo batukuba. Actually tuguddewo ne desk number ng'ekulirwa Council Nathan yakuwolereza abakyala. Abasajja muli eyo tubabuulira ffe nga Common Man's Party tujja kangavula omusajja yena gwe tunafuna report. Desk yaffe neefuna report nti wakubye omukyala. Ate nga abakyala batukuba. Mukyala talina nawe byayinza kukuba naawe ne bikuluma. Kavidio kafulumye Wizo nga yeekubira enduulu agamba naye mujje mu ntaase. Kati Wizo gwe n'akanyama ako konna okukaaba nti bakubye. Byamutabuseeko. Wizo naye tatusumbwa. Nga mmaliriza Wizo awuliriza oluyimba olwa Lucky Dube olugamba big boys don't cry. Ate nga yakaabye. Atakaaba. Oja muteerako oluyimba olwa Lucky Dube olugamba big boys don't cry. Lwoweereza Wizo. Lwoweereza Wizo. Tumayiriza mukyaba. Tubadde n'Honorable Baraka Munyagwa era nga ye president wa Common Man's Party ajja kuba president. Bobe olida kati kwoli. We ndi president naawe. Wawangudde dda. Ojja kufuna obuzibu kusaba akozesa omukisa guno. President omukwate bulungi. Musula bulungi. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baboy nakakasana nimugambyeko nti ampe kaadi nze Munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala, mundu oli yero. Komanyoko.
bannange